Kale ebbaluwa teyali mpanvu era yali esoma bw'eti: Address ekyuse 27 omwezi ogwa Gatonnya 1907. Gwe bazibumbira okuva leero lekerawo okunepankirako. Nze sifumbira obwabbi, nze yali. Ebbaluwa neekomaawo, yali nnyimpi bwetyo ng'ekikopo. Gwe bazibumbira okuva leero lekerawo okunepankirako. Nze sifumbira obwabbi, nze yali. Ekiikango tekimanya muzira. Olaba omukalu gugoba embwa, naye musajja wattu yagwa eri n'akalambala. Era okudda engulu Saddaayo yamuyiwako buyiyituzi. Era yamala ennaku nga takyalimu ka buntu, nga takyakomba ku ddigobe. Bwe yayimiriranga ng'omutwe gumwetooloola era ng'emmeeme emusiikuuka. Bwe yatuulanga ng'omutwe awuliranga ogulimu obunyeenyenkule. Buli kaseera yabeerangawo mu buziba bw'ennyanja y'ebirowoozo. Saddaayo yagezaako okumugumya nti lekeraawo okweraliikirira olwa Nakitto, nti Omuganda yagera olugero nti abalungi endagala nnamu teziggwa mu lusuku. Bwa Nakitto takwagala, kale olifuna omulala. Ebigambo bino munnange byagumya nnyo bazibumbira, kyokka yeerayirira obutaddeyo okwesesana mukazi mulala yenna, mbukuba baali katula k'ebisebuka. Mpozi ekirowoozo ekyo kyali kituufu, kubanga n'abakazi nabo bantu. Kyokka bazibumbira yeewuunya nnyo ebigambo eby'engeri ate gye byatolontoka amangu okutuuka essinga ewa Nakitto. Owa kale ekibi kikira engoma okulawa. Bazibumbira ng'amaze okwetegereza obubi obuli mu nsi muno, munnange yasalawo obutaddayo okwesesaasesana muntu yenna okuggyako mukama we. Kyokka yalina empisa ey'okukyalira amaduuka buli nkomerero ya mwezi ate lalabe kaaneegulirayo. Nga wayise ebbanga ttono bukya Nakitto amuwandiikira ebbaluwa eyo eyabulako akatono mpozi okumwetuza, yakyalako mu maduuka ng'empisa ye bwe yali. Yagulayo akasaati akaakapere n'empale eya sseebusa, era yagenda okumala okugula ebyo ng'asigazaawo ssente za lubatu. Yali akyakubaganya ebirowoozo oba zonna kale azigulemu ebitumbuuwa oba kale azitereke, n'asanga omusajja atunda obululu. Omusajja ono yasendasenda bazibumbira mpozi okwegulirako. Ne bazibumbira teyali mubi, ng'ava mu ssente ng'afuna kalulu. Akalulu kano bazibumbira yakasonseka mu katabo ka kaddayale, era teyaddayo kukalowoozaako n'omulundi n'ogumu. Ssente yalinga asudde ensuule, era olw'okuba nga nze ezo ssente ze yali asigazza, yaddayo ng'empala erebera. Yayongerako okukolera mukama we Saddaayo emirimu era n'okuganja. Mu ngeri yonna Saddaayo ne bazibumbira okubonaabona kwali kubagasse era nga bafuuse ba Luganda. Olunaku lumu mwami Saddaayo yayitako mu kibuga n'atuukako ne ku poosita ng'ayagala alabe oba eriyo ebbaluwa ze. Saddaayo yalina empisa nga bw'atuuka ku kasanduuko asooka kulingiza mu katuli ka kasumuluzo. Kino kyamwetaagisanga okutta ku liiso erimu. Kale mu buvubuka bwe kyamwanguyiranga okutta ku liiso lye, naye mu kiseera kino kye twali twogereramu yali kwatako bukwasi. Ekyamwetaazanga okusooka okuggyako bugalubindi. Oba luno yayerabira atya nti alina galubindi? Kale olwava eri yateeka ku kasanduuko galubindi ate ne zeekoona nnyo kuli, era okugenda okuziggya ku maaso ng'ekirawulo ekimu ekya galubindi kizeeko olwatika. Yeesooza era ne yeevuma ekyamuleese. Galubindi ze zino yali yazifuna dda era nga tezikyalabika, ate era nga ne bwe zangirabise nga zigula busanga. Kale kata n'ebbaluwa aleme okuzitwalayo. Naye nno mwalimu mmeka ogamba? Mwalimu ebbaluwa 2. Emu yali nteeke mu bbaasa ya kkaki etali nsibe, yali tezitowa, era okugiggyamu ng'emubanja ssente ze yali yeewoze ku muyindi emyezi 3 emabega. Endala teyali yiye, yali yabazibumbira. Obubaluwa bwombi munnange yabuteeka mu nsawo ye ey'ekkooti ey'akasimenta n'akwata eridda eka ng'omutwe gumubobba. Bwe yatuuka eka yeebaka bwebasi, teyalya na mmere olunaku lwonna yadde okunywa akakopo ka caayi. Nga wayiseewo wiiki 3 nnamba yafuna ebbaluwa endala eyali emuyita ku mbaga. Kyava alagira omulenzi okwoza engoye ze.
Mu ngoye zino mwe mwali ne kkooti yaffe eri ey'akasimenta. Saddayo yali awadde Bazibumbira ebiragiro nti nga tannayoza ngoye asookanga n'akwata mu nsawo zonna si kulwa ng'ate ayolezaamu ettikiti ze ez'omusolo. Ku luno Bazibumbira kino teyakikola era teyajjukira. Naye aba akunye kkooti bw'ati n'awulira ebiri mu nsawo. Omwoyo munnange gwamutundugga, emisuwa ne gimwereega. Okukwata mu nsawo nga mabaluwa. Bwino ku bbaasi yali asaanuuse naye ng'ennukuta zikyasobola okusomeka. Okusoma ng'ebbaluwa emu yiye. Bazibumbira yadduka mangu ng'eno bw'akutte n'ebbaluwa zombi n'agenda afukamira mu maaso ga mukama we ne yeetonda nti ssebo nsonyiwa, naye ebbaluwa zino nzooleza mu kkooti. Saddayo bwe yakeberako n'agamba nti so nno yiyo, nagirabira okugikuwa, gisumulula olabe oba teyonoonese nnyo. Mulinga omutima gwe gwebuuza gy'eva, yasumulula naye ng'emikono gye gikankana. Amangu ago yafuna ekidumusi era yalwawo ng'enjoka zimusalirira. Ng'akomyewo yagezaako okusoma ebbaluwa. Yasookera ku aduleesi, kale yali tagiwulirangako, yali ye Maluta. Yali egamba bw'eti nti nkukulisa tikati yo nnamba Y2596 ewangudde siringisi $24,000. Bazibumbira yalinga aloota. Yagwa eri n'alambaala ate n'ayimuka mangu n'adduka okutuuka mu luguudo wuuyo emmanju ew'effumbiro. Eyo gye yasanga Saddayo n'amukwanga ebbaluwa ye ne yeeyongera okudduka ng'eno bw'awowoggana. Kale ebintu ebitaali byetegekere. Bwe yakomawo ne yeesonseka mu buliri. Saddayo yagenda okutuukayo ng'ali mu mattansejjere era naye teyamuzuukusa. Omulenzi yafuluutira ddala okutuusa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Engoye omwami ye yazeeyoleza era n'ekyemisana baakirunga mu mindikoolo. Kyokka Saddayo teyafaayo. Enjuba yaleegolooba anti Sseggwanga Sseggwanga n'ekuba ebiwawaatiro byayo n'ekookolima nti mu nsaka y'enva. Akasana akanafu kaali kayise mu lwatika olwali mu kadinisa k'ekisenge nga keekaako obulungi ku buliri bwe. Bazibumbira yali yasitula omutwe wansi n'ayayuuya emirundi 2. Kibadde bategeeza nti Bazibumbira yasitula omutwe wansi n'ayayuuya emirundi 2. Ewalako mu kibuga emmotoka zaali zivuuma luteeteru. Omulenzi yeeyongera okusituka ku buliri n'ayimirira, naye amagulu gaali ganafuwadde, kale yatuula ku buliri. Oluuka ne lutokota mu lubuto lwe era luno lwamujjukiza nti yali talina kyeyabadde kuzza eri mu olunaku lwonna. Kwe kwekemba n'ayimuka okugenda mu kisenge ekyali yalekkabada omwaterekebwanga emigaati. Mu lukuuba we yasanga mukama we yamubuuza oba anaanywa caayi, kale kwali kugobera mu nnyamusubi. Nga bali ku kacaayi kaabwe, Saddayo yateesa ne mutabani we engeri gye banaakozesaamu ssente. Bajjirwa ebintu bingi ng'okugula mmotoka, okugula ettaka, okuwasa, okugula ente. Kale oluvannyuma baasalawo kyakuzimba dduuka etunda ebyuma by'amagaali. Ekiro ekyo Bazibumbira yawandiikira kojjaawe ng'amutegeeza ku mawulire ag'essanyu ery'ekitalo. Wayitawo ennaku mpawe ziraga n'afuna ebbaluwa. Yagisimulula yenna nga ajjudde amaddu ng'omwoki wa gonja, ng'ayagala okulaba kojjaawe byamuzzeemu era n'amagezi g'amuwa. Kyokka enviiri zaamuva ku mutwe. Bwe yasoma ebbaluwa, ssebo n'alaba ng'ebbaluwa eva wa kaawunawo kitaawe.